بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تنا مجفوغو واشتوى الله إبنغاني من بتشابه بالدير ينبكى صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رضوان الله تعالى عليهم وأرضى أبورغان أبيتيبوا mbani liza musomo gwaffe akatundu kaffaako kusatu mu kitabo kyaffe ad-daqa'iq al-muhkama fi sharhi al-muqaddima mwe tunnyonnyolera ekitontome kya Imam Ibn Jazari kyeyatuuma manzumatul muqaddima فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ekiri mu ekyogera ku mateeka ga tajwid ku mulundi ogwayita twalaba ku tajwidi obukulu bwa tajwidi na tajwidi yatandikwa atya okubeera nga awandiikwa. Olwaleero biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kulaba ku sahibu hatha alkitab eyatuwandikira ekitabo kino ad-daqa'iq al-muhkama ala wa huwa shaykh al-islam Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi nga ye shaykh al-islam Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi. Era tugenda kubeera nga tunulira ku nubdhatul mukhtasira, tugenda kubeera nga tunulira katini nnyo ku shaykh Zakariya al-Ansari kubanga senga tugamba okugira ku bulamu bwe bwonna tuyinza okubeera nga tetuvaawo, naye tujja kubeera nga tutunuulira ku bulamu bwe katini nnyo tubeere nga tufunamu naffe ekyokuyiga nga batulabu lilmi, kubanga obulamu bw'abasheekhe abatukulembera abamanyi baffe tubusoma naffe tubeere nga tufunamu ebyokuyiga biiznillahi tabaraka wa taala. Era tulabe n'ensonga lwaki mu bitabo ebingi abamanyi baffe bye bawandiika mu kunnyonnyola ekitontome kino ekyamanzumatul muqaddima lwaki ffe tusosowazzaayo ekitabo kino ekya ad-daqa'iq al-muhkama ku bitabo ebirala, lwaki bwekyo bwe guli. Esookera ddala ismuhu wa nasabahu, amannya ge imaamu n'ekika kye oba gy'ava. Amannya ge ye Zainuddin Abu Yahya Zakariya bun Muhammadi bun Ahmadi bun Zakariya al-Ansari al-Khazraji al-Sunayki al-Azhari al-Shafi'i rahmatullahi alayhi. Amannya ge Zakariya bun Muhammadi bun Ahmadi Zakariya al-Ansari, yali ava olulyo lwe luviira ddala mu ba Ansari abo abawogomya oba ababeera nga bakyaza oba bataasa omubaka sallallahu alaihi wasallama e Madina betuyita ba Ansari. Era al-Khazraji yali ava mu kika ky'aba Khazraji kubanga e Madina waliyo ebika bibiri mu ba Ansari, waliyo ekika ky'aba Khazraji n'ekika ky'aba Aus. Kati ye yali ava mu kika ky'aba Khazraji. As-Sunayki yazaalibwa mu katundu ke bayita Sunayki. Sunayki kali buvanjuba bwa Misiri, sharqiyatu al-Masriya, kali mu muhafadhatu sharqiyatu al-Masriya mu buvanjuba bwe Masri. Al-Azhari yali ava mu Azhari, yasomera mu Azhari al-Shafi'i eyali ku nkola oba ku madhhabu ga Imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Era yabeera nga kuniyatuhu erinnya lye eryamuyitibwanga kuniya ye yali Abu Yahya, ate laqabu ye yali Zainu ad-Dini rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Sheikh Zakariya al-Ansari wiladatuhu okuzaalibwa kwe لم تكن ولادة القاضي زكريا الأنصاري محل اتفاق بين المؤرخين. okuzaalibwa kwe Sheikh Zakariya al-Ansari deeti kwe yazaalibwa abamanyi abawandiisi abamanyi baffe tebagyegattako, amakulu bayawukana ku deeti kwe yazaalibwa buli abamanyi ne boogera ebigambo ebyenjawulo.
mubo mulimu asheikhu ayitibwa az-Zirkiliyi. Imamu ayitibwa az-Zirkiliyi fil a'lam mu kitabo kye ekya a'lam yabeera nga agamba nti wulida yazaalibwa omwaka gwa lunaana 23 ye bwatu Imamu az-Zirkiliyi bwatu bwagamba. Then Imamu Sakhawi rahmatullahi alayhi ate ye n'agamba nti yazaalibwa mwaka gwa lunaana 26 mwaka gwa lunaana 26 era kyekimu kyekigambo kya Imamu al-Idrusi. Kati ba imamu bayawukana mu mwaka sheikh gwe yazaalibwa, abamu ne bagamba nti yazaalibwa omwaka gwa lunaana abamu ne bagamba nti yazaalibwa omwaka gwa lunaana 26, abalala ne bagamba nti yazaalibwa omwaka gwa lunaana 23. Naam, almuhimu ekikulu kya byonna nti emunyenye ya ummeno Sheikh Zakaria al-Ansari yabeera nga azaalibwa. Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yabeera nga yazaalibwa mulekwa. Amakulu taata we yabeera nga Allah yamujjula nga Sheikh Zakaria al-Ansari tannazaalibwa, era nga bwe guli kuba manyi baffe abasinga obungi tibazaalibwa bamulekwa, era ekifaananyi ekisinga okubeera nga kijjayo ensonga eyo kyekifaananyi ky'okuzaalibwa kw'omubaka sallallahu alayhi wasallama. Naye mu kuzaalibwa kwe nga mulekwa yali ayina maama we ategeera eddiini, maama we ayagala obusiraamu, era yafaayo okulaba nga omwana we akwata Qur'ani wa huwa saghirun, ng'akyali muto. Yamukwasa Qur'ani, yamusomesa Qur'ani n'agikwata ng'akyali muto. Awo no tufune ekyokuyiga ebiseera ebisinga fubanga nnyo okubeera nga ofuna omukyala omulongoofu nga wonaaba ovudde mu bulamu buno obwensi, abaana bo bajja kusigala nga bali ku nkola entuufu. Maama we yafaayo okubeera nga amukwasa Qur'an ng'akyali muto, naye olw'ensonga nti waaliwo embeera ey'obuzibu mu kubeera nga bafuna ekyokulya ne mu byenfuna, n'abeera nga walul baladi oba balda eyali akulira ekyalo yabeera nga amukwata ku mukono n'amutwala ku mulimu, abeere nga atandika okukola, amuyigirize emirimu butya bwe bakola, asobole okubeera nga asapootinga maama we. So ebyayirimu n'asooka abivaamu n'agenda ate asooka akole ki? Akole, naye ng'akyali muto. Naye nga maama we kimulumiriza, awulira omwana we yandibadde amusomesa ebisingako awo. Allah n'ayanukula edduwa ya maama ne wajja omumanyi Qur'ani yabeera ng'agikwata, ng'era abamu ku basomesa be abamusomesa Qur'ani Sheikh Zakaria al-Ansari mukwata Qur'ani mulimu ayitibwa Muhammad ibn Rabi'i ne al-Burhani al-Faqusi, be bamusomesa Qur'an ayitibwa Muhammad ibn Rabi'i ne Burhani al-Faqusi, be babeera nga bamukwasa Qur'ani ey'ekitiibwa. Sheikh Zakaria al-Ansari aba akyali ku mulimu ku mirimu gye okubeera nga ayiga okukola n'okubeera nga ayamba ku maama we, ne wajja omumanyi ayitibwa Rabi'u ibn Abdillah. Rabi'u ibn Abdillah n'abeera nga amukwata ku mukolo n'amusaba maama we, yamusaba maama we n'amugamba omwana oyo mumpe beere nga mutwala abeere nga ayiga irimu, mutwale e Cairo ekibuga ekikulu eky'Emisiri, abeere nga akola ki? Abeere nga ayiga irimu, era maama we n'abeera nga akola ki? Nga akkiriza. Sheikh Zakaria al-Ansari n'abeera nga olwo ayingira ekibuga ekikulu eky'Emisiri Cairo, n'abeera nga asoma irimu mpitirivu nnyo, n'akwata irimu nga mpitirivu nnyo mu yo, yasoma ku irimu ya fiqhi, n'asoma yakwata al-mukhtasaru al-madhkur wa hifdhu al-minhaj al-far'i wa alfiyatu an-nahwi wa shatubiyya. Yakwata ebitabo bingi, mu byo yakwata alfiya, n'akwata shatubiyya, n'akwata ebitabo bingi nnyo ng'atuuse e Cairo. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yamusobozesa n'abeera nga ayingira al-Azhari al-Sharif, ate nayo n'abeera nga aganyulwa nnyo nyini ddala, n'asoma ku basheekhe bayitirivu nnyo. Irimu zonna yabeera nga azisoma,
ilimu zonna zonna fabarraa fi ulum nabeeranga akuguka mu ilimu empitirivu ennyo buli ilimu yonna yonna gwe gyomanyi nti ilimu Sheikh Zakaria al-Ansari yabeeranga akolaki agisoma muyo mulimu fiqhi wa Shafi'i yabeeranga amukuguka nasoma ilimu ya hadisi nasoma ilimu ya tafsiri ilimu ya tajwidi ilimu ya Qur'ani nabeeranga akuguka ne mu ilimu ya falaki mu ilimu y'obwengula nabeeranga akuguka ne mu ilimu y'obwengula nabeeranga akuguka mu ilimu mpitirivu nnyo Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi. Kyovula ayitibwa Sheikhul Islam. Lwaki ayitibwa Sheikhul Islam? Kigambibwa nti yasomesa abantu bayitirivu nnyo. Ekyokubiri ayitibwa Sheikhul Islam olw'ensonga nti teri ilimu yonna yonna mu ilimu zonna zonna etuuka ku nannyini waayo oba ina sanadi eyo ng'etuukira ddala ku nannyini waayo okoleka mu sanadi eyo oba mu kajegeraako nga Sheikh Zakaria al-Ansari mwali. Amakulu nze bwe mbanga nasoma manzumatul muqaddima matinul jazari manzumatul muqaddima nga nagisoma ku sheikhe wange oyo mba sheikhe be yasomako nasoma ku sheikhe we ne sheikhe we nasoma ku sheikhe we ogenda okumaliriza nga tutuuse ku Sheikh Zakaria al-Ansari then ne tutuuka kwani ku nannyini kitabo oba ntegereka. Kakati ne ilimu ya hadith era ogamba nti nze nasoma hadithi kwe nga njijja ku sheikhe wange yagijja kwe ogenda okumaliriza nga Sheikh Zakaria era naye mwali okitegedde. Kati buli ilimu yonna yonna Sheikh Zakaria akola atya mwali. Kyovula bayitibwa Sheikhu al-Islam rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a.